baba sikakapulika. Asmani natwe masika baba. Asmani natwe masika baba. Baba bana basira mirimo. Abana basira mirimo. Baba katonda yanitulinze. Oh ekisoyo atulingemu. Baba bakubatia gazi. Analemo. Webala kukumira tia gazi. Ako ke katike ekibiriiti bannayuganda abo abayayaanira enkyukakyuka ke baasigaza kokka. Abasigadde bannabyabufuzi bali mu malyansimbi baava dda ku biruubirirwa n'ebigendererwa bya bannayuganda abo abeewaddeyo abafiiriddwa obulamu abataddemu ssente okulaba nga obuyinza bukyuka. Bannabyabufuzi ababaddewo bonna babadde balyake, babadde babbi, babadde balimba, bakunsa okutuuka Katonda bwe yatuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abikkula ennyumba y'essubi ne tulyoka tulaba emyoyo egibadde nga gitulimba nti ginoonya kukyusa bukulembeze. Bw'atyo wabula mu sitori y'olunaku olwaleero waliwo akatambi kenjagala okubeera nga mbazannyira. Bw'olaba akatambi kano kengenda okuzannyira ampuliriza, kagenda kukuleetera okusaba Mukama Katonda akuleke ng'oli mulamu olabe ku magenda g'abasajja abali mu gavumenti eno, obujoozi, okumanyiira, amalala, okweyita eryanyi n'essajja bye beeyita. Kano akatambi kagenda kumalako ebyewungula. Mu ngeri emu tugenda tuukako mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Theodore Ssekikubo ne Anita Amongi katono ebifuba bibabugume. Mu ngeri emu ampuliriza, waliwo ayabizza akabinja ka DP Block. Bulijjo bino mbibagamba, abangoberera mugenda kubeera bajulizi. Abaabizza wakati ku mpewo ku TV ogenda beera ng'obiraba osobole okubeera nga obinnyonnyoka. Mu ngeri emu munnayuganda mpuliriza, minisita amanyiddwa nga Evelyn Anite avuddeyo n'ategeeza paalamenti nti abantu abali mu kulya enguzi ababbi mu gavumenti ate gavumenti yennyini yebakuuma. Bino bigenda kuggweerawa? Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko. Osibyeyo otya mukwano gwange? Yonna gy'osinzira okubeera ng'ongoberera, webale nnyo, webalire ddala gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Njagala kusaba nti gwe olunaku nga lukutambulidde bulungi, yisa engalo mu maaso era weebaze Mukama Katonda. Gwe bitatambulidde bulungi toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Olunaku olw'enkya lusobola okubeera olulwo. Bw'atyo Katonda we yabigera. Leero luba lulungi, enkya ne luba lubi. Teweereeganansi, tonyiiga, tozimba mutima eryo yafunye. Mwagalize nti oyo alhamdulillah asobodde okubeera nga akifuna. Musaba Mukama enkya alongooze olunaku olulwo. Nga bw'awadde ono enseko, bw'amuwadde essanyu, naawe olw'enkya akuwe essanyu. Mwenna mubeere mu ssanyu. Ensi bw'etyo bwe yeetaaga. Mpuliriza, njagala kubeera nga ntandikira wano, ntandikire luddawa. Njagala kubeera nga ntandikira kano akatambi. Akatambi kano nabawaako emboozi gye buvuddeko. Emboozi gye nabawa ng'ekwata ku kabinja ak'abasajja abeefuula abagezi mu opposition. Ne mbagamba nti bwe twali tugenda mumpulirize bulungi, bwe twali tulingiriza akalulu ka 2021 nga tukyali mu 2019 tulingiza 2020, waliwo akabinja akaditekitinga ne kategeera nti tekagenda kubeera na buganzi mu kalulu akajja. Bano baatandika okusala entoto eyeeyunga ku NUP era nga bo mu kutegeera kwabwe n'obwongo bwabwe obunafu obubalimba nti bagezi, balowooza nti bagenda kujja mu NUP
bagikozesa ensobi bagisuule ng'ebibiina ebirala. Kimu kye beerabira nti Bobi Wine si munnabyabufuzi, messenger, in fact mununuzi Katonda gwe yasindika, nti ebinaamugwira Mukama yabimutegula. Akabinja kano nabagamba nti kaatuula ne kakitegeera nti tekagenda kubeera kaganzi mu kalulu ne kegatta ku NUP. Wabula ogenda okwegatta ku NUP teyali nsobi, baatuula ne babala ekibalo kyabwe kino, baakiruka ne bakibala ne batwala obudde bwabwe, era nga beekubira amasimu n'okwesindikira amabaluwa ne batuula ne bateesa. Kaakati tuyingidde tutya NUP? Bwe tumala okuyingira tujabuluza tutya? Tugiyuzizza tutya? Njagala owulire akatambi kano nga sinnaba nakutwala wala, njagala owulire akatambi kano, then ndyoke nzije. Babaabizza wakati ku TV nga buli omu alaba. Ajja kuweereza ebbaluwa ono ne Mabike ne Lubowa. Vincent Mayanja yabagobye ku bintu ebikwatagana ne DP block, gye bayita DP block. Era ali wano kubanga bano balina kye bafunye. Makyati tabadde mutuufu ogamba nti bye mukola mukolera Museveni ya. Nkuleetera bano kati bo batula. Bano basajja battu bapangisiza n'ekitebe Namirembe wano. Kati ebibatabudde ewaabwe zensimbi ze bafunye eyo saagala gendayo kamaliriza na maliriza nga wakobawo essuubi muzikwe obudde mumpedde. Yes, it is known. Mwapangisiza ofisi wano sente mwazijiwa. So kaakati olaba nti bw'oba batabangula programu zaffe nani bwe baali balonkinga, kuba bano basooka kweyitako UID alumni ne bakola olukiiko kamaliriza na kano, nzikiriza ebintu kamaliriza na kano ne bakola olukiiko ku Africana. Ondo yennyini Kamakogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera aba MP, ekyokubiri baagala akasajja kali akekamwokya kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo, era nga tuyita olumutegennyini ono wamaawo nga gwe tuyita tuzze mu kyama ono wamaawo nga gwe tuyita nga mpita gwe atudde n'oli kuzze mu kyama muzika mukulu kaddu mukasa lwaki ono ateredde oli yatudde ku maggwa kubuulira bannayuganda yampita gwe sibulanga ngamba nti buloko yali eteereddwawo kuyamba DP. Era omuvubuka omu abaaliko mu bintu bino mumanyi bamuyita Kasirye omumanyi kati wa DP wa NUP Masaka, yatwala n'omusango mu kooti ne DP nekkiriza nti ekintu kino kyakolebwa mu bukyamu nekivaawo. So tewali kintu kye bayita DP buloko, bantu bafere benoonyeza byabwe, balwanyisa NUP, balwanyisa DP, be bali mu FDC entalo, be bali mu NUP, be balanjako. Omukulu oyo gw'owulidde tatera kuvaamu bigambo, naye wokakasiza nti omuntu ayogera mazima kwekola statement omwaka guno, omwaka ogujja n'agiddamu nga takyusizaamu yadde kigambo. Nabawaako wana akatambi mbadde nkanoonya ne kambula kabadde ku ssimu yange. In fact kansooke mbasabe, sijjangako wano ne mbasaba, naye njagala kubasaba olwaleero, wabula oyo yekka gwe kikwatako awulira nga ddala kisaanidde leero munzikirize, si mu bubi, sijjangako ne mbasaba, wabula njagala basaba. Essimu yange egudde neggwaawo, essimu yange egudde neggwaawo. Mpuliriza ali eyo ng'oli muwuliriza wange, ng'era onyumirwa byenkola, ngenda kusaba asobola okunkwatirako nfune essimu endala, nkusaba. Osobola okuyita, ojja kwebuuza lwaki ennamba y'essimu ekyusa eyo gy'olabaawo eri essimu ennene
eyonoonese eweddewo. So eyo yeri mu kasimu akatono eri mu mannya ga Kivumbi Jimmy. Ngenda kusaba nkusaba sikusabangako wabula leero nkusaba gwasobola nkusaba nkwasizaako nfune essimu endala. Mu kiseera kino siina ssimu nnene, nina akasimu katono ka mapeesa. Nkusaba muganda wange ng'oli muwuliriza wange onyumirwa byenkola n'amawulire ge nkuleetera, nkusaba onkwasizeeko nfune essimu endala. Kyonna ky'osobola okuteekako, ne bw'obeera oyina 5,000, ne bw'obeera oyina 3,000, ne bw'obeera oyina 1,000, n'ow'emitwalo 2 simugaana. N'asingawo njagala kufuna ssimu mu kiseera kino kuba ebintu bingi ebisirikidde ku eri. Nkusaba mbasabye. So ennamba y'essimu yeeyo eri 0759816353 eri mannya ga Kivumbi Jimmy. Nja kusiima nnyo nga muwulidde okusaba kwange era ne munkwasizaako. Nsuubira sikikolangako ate era tekisobola kubeeraawo nti nja kubeeraawo nkole ekyo, nedda. Wenna jano nali nsaba buyambi bwa mwana eyayina ekituli ku mutima. Ebbanga liyiseewo era omwana oyo mwamuyamba n'ayongerezebwako n'agenda e India. Nakati ngenda kubasaba munkwasizeeko nfune akasimu. So neyanziza neyanzege eri gwe kikutteko era nga ogenda kunkwasizaako. Siimya nnyo era Mukama Katonda wojje abenga azzaawo kinene nnyo. Kale njagala kubeera nga nkwongerayo. Bwe manga nkwongeddeyo ebyobufuzi bya Uganda nga bwe tusembyeyo n'ebigambo by'omukulu ono ndowooza tubiddemu. Akabinja kano agambye kaabafere kaababbi, ndowooza tuggalewo tusooke tukawuliriza akasembyeyo kano. Ne DP nekkiriza nti ekintu kino kyakolebwa mu bukyamu nekivaawo. So tewali kintu kye bayita DP buloko, bantu bafere beenoonyeza byabwe, balwanyisa Nuupu, balwanyisa DP, be bali mu FDC entalo, be bali mu Nuupu, be balanja. Buli lunaku mbagamba twandibadde oba abasajja abo abakulu abo abazimbagata n'amatama, n'otuli oli ng'azimbye akabuto, ono azimbye amatama, ono simanya mbwa yenna feese mulinga erumiddwa ebiku, n'ogamba obudde bwe bamala nga batuwonoonekerako nga boogera nnyo batulage nti tebategeera. Lwaki tebeesonyiwa ebyobufuzi? Omusajja akugambye bulungi bafere babbi. DP yabagoba, DP Block yabagoba. Then njagala kubeera nga mbavaako. Bwe manga mbavuddeko njagala tusooke twetooloole tulabe akatambi kano. Akatambi kano ngenda kakunnyonnyola bunnyonnyozi osobole okubeera ng'okategeera. Muganda wange gwali eyo njagala omanye nti oba mukozi wa gavumenti oba mukozi waki, abamu abasajja abali mu buyinza abo abali mu famire ya Mwami Museveni balina engeri gye batwalamu eggwanga lino nga buli omu bamulabanga ekitagasa, buli omu bamulabanga obukyafu ku kkubo. Njagala otunulira akatambi ako. Omukyalo ono wa trafiki, omusajja emmotoka zitambula ya apaakinze wakati tukadde tukalabe. Apaakinze olaba lino kkubo, ono alina okusala ddeno omukyala gy'atunudde, waliwo ziri ezambuka naye ye yayimiridde wakati. Omukyala n'amugamba tambula ogende. Yabadde amunenya ng'ekimunenyesa lwaki sibazanyidde katambi kano kubanga kalimu sawundi. Niyo omukyala abadde amugamba nti oli mu kkubo wakati. Omusajja ebigambo by'abadde addamu omukazi nga tebiwooma. Njagala otunulye omukazi ono ali mu mmotoka avuga yuggi. Tetumanyi
oba abadde w'amagye oba abadde waaki ne kyonna kyabadde akola kikyamu. Kyonna kyabadde akola abadde akikola mu bukyamu. Omukyalo ono ayimiridde amugamba owaaye oli mu bukyamu, byamuzzemu bibadde tebiwooma. Awaliriziddwa omukyalo oyo okugamba ono wa Wish, kano ka Toyota Wish kolaba wano, namugamba wamma jangu gwoyite wano, nga bimususseeko. Njagala tujjukire yali ani, Kyaligonza yali ani, yakuba omukyala wa trafiki naye ng'amugamba kyokola kikyamu. Ne tuddamu ne tulaba ab'amagye abaakuba era owa trafiki, naye nga kyakola kye kituufu. Ezo emmotoka zolaba eziriko yugi, si buli mmotoka nti erina right of way, erina okuyita weesanze, nedda. Ate omulimu gw'oyo omukyala ng'owa trafiki kwe kudayirekitinga asobole obutakoozinga jaamu n'obubenje obwandibadde butuukawo. Netunuulira, laba waayingirira ekkubo, bano be bavaayo badde eno ye gy'ava, bano gye bagenda. Of course bali ku mukono mutuufu, bali oli owa Wish, ono ava ku mukono omukyamu, emmotoka agivugira waayagala. Wano we tujjira ne tugamba Mukama Katonda atuwangaazeeko, atuwa omukisa okulaba ku basajja bano nga bavudde mu buyinza. Butya bwe banaabeera, basajja mmwe mwekoze ebintu, basajja mmwe mwekoze ebintu, mulumiza abantu, buli kimu mukikoze nga bwe muwulira mwagala. Naye naffe tusaba Mukama ayambe olunaku lukye tubalabeko nga temuli mu buyinza, basajja mmwe bwe munaabeera, nammwe jamu abakwateko. Kuba eno emmotoka tebakulimba, eno emmotoka ne bwensanga mu kkubo si papa giviira. Eyo emmotoka ne bwensanga mu kkubo si papa giviira, kubanga siteekeddwa giviira. Era nvaayo ne tubiisanya. Emmotoka eziteekeddwa okuba nga ziviirwa mu kkubo oba zivuga like right of way, zimanyiddwa. Ye convoy ya president, ye ambulance, ye mmotoka nga onoogamba nti ey'omulamuzi omukulu, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ennaku zino ne Katikkiro baamussaako, ne Brad Katikkiro baali tebamuviira, ne kati baamuteekako ne Katikkiro omuviira. Leero buli mmotoka eriko yugi balowooza nti bwebeze muyina kuduma muveewo, which is totally wrong. So tusabire eggwanga lino, akatambi akafaananako bwe katu tosobola kasanga ku TV ng'ekazanye, tosobola kasanga TV ng'eyimiridde obanga bali awo bakubaganya ebirowoozo nti ono kyakoze kikyamu, kubanga TV tezirina bwogerero. Waaye oyogere bakugyeko license. Kati eno ku social media ffe tukuba tuwogera kuba gaba ge mazima. Njagala beera nga nva katambi ako. Munzikirize, Honorable Francis Zaake olunaku olwaleero yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika obubaka obubadde bunzise. Agambye bw'ati, since today it's the comment section is violence day, sirumanyiiyo luno, mbu olwaleero lunaku dwa violence, leero violence day mu comment section sirumanyi. N'agamba kati, agambe nti kati kambanyumize ku eyali kyali wange Specioza eyankyawa, naye mu byaddala alinga eyannyamba. N'ateekayo ekifaananyi kya Aida Nantaba. Mujjukira saga ya Nantaba? Bagamba nti naye mbyogere nga we biri, tebankuba emiggo. Sajjime weesize eki ambyogere, badoleka ebintu bino emazima ebyogere byali mu public, so mbyogere.
omukyala Aida Nantaba kigambibwa mbu manyi mwagala nnyo ebyonoone mbu embu kati mulinze olugambo mulinze enkubewo mujja kunkubya miggo kati era muwulira muli eyo mufa mugamba ye lwaki tayogera sisobola kwogera kati ntandika ntya nze musajja wattu olwo ŋŋambe nti mbu eyali minisita Aida Nantaba MP mwagala nze nveemu ekigambo ŋŋambe mbu baali bagamba mbu Fount of Honor General Museveni mbu yakwatamu era mulinze kive munze muswadde sisobola kyogera mbu kati njogere mbu Aida Nantaba mbu waliwo something ne mwami Museveni ayi sisobola binyegako mulinze olugambo sisobola kati nyinza ntya ŋŋambe nti ddala kituufu beeri mukko naye Francis Zaka tuteereddeyo akafaananyi wamma temujjukira nti nno baakubazaake naye nga bagamba mulimu obusungu bwa Aida Nantaba aliwo agamba kati awo atandise okusumulula muswadde aliwo agamba kati awo asumuludde sisobola byogerako naye waliwo ebyali bigambibwa nti baakubazaake newankubadde baali bakubazaake ne mwalimu kali ak'omunda kati gwezaako okwata otya ku ŋŋamiya y'omusajja kyana kito kyogeza kyegyo ani ajjukira essimu Aida Nantaba gye yakubira General Museveni muzeeyi banaye musereke muzeeyi abantu bakuwulira adaye baadammwe kati wali abawaga ayongereyo byogerere ddala ŋŋanye sijja byogera naawe byogere nesonyiwa gasi ya buloolo so ampuliriza mukwano gwange bwe mba nga nvuddeyo nzikiriza twolekere mu paalamenti oba ssetteeserezo w'eggwanga Uganda wano we tuli bwabadde bunkenke wakati wa Anita Amongi ne Theodore Ssekikubo era nga wano kyavuddeko Theodore Ssekikubo okulangira Anita Amongi namugamba you are biased batuuse okuggyako Theodore Ssekikubo omuzindaalo nga buli waayogera banyiga ne banyiga embeera eno katugirabe Anita Amongi yatuuse n'agamba nkimanyi mmwe abali wano mwagala abamu mbo mbasuspendinge naye muswadde sigenda basuspendinga njagala tusooke tuwuliriza akatambi kano then naawe ali eyo ombuulire lwaki Anita Amongi alina amaanyi mangi paalamenti y'ababaka why this woman kale katukole bwe tuti lwaki omuzungu ono lwaki omuzungu azaalibwa abaddugavu paalamenti agitadde mu nkwawa lwaki agifudde eyiye lwaki ebirowoozo by'ababaka ebyo ebyawukana n'ebya NRM ebyawukana ne mwami Museveni byayagala ebyawukana n'okulemeza gavumenti ya mwami Museveni mu buyinza tabiwa mwaganya ku fulo ya paalamenti lwaki yeefudde nankulu wa paalamenti katuyingire munda mu paalamenti tuwulire ebyabaddewo katusooke tuyingireyokko tumanye biki ebyagenze mu maaso. Next item. But procedure. Item 8 procedure. On the order paper. Procedure. Prime Minister's procedure. Time. Procedure. Next. Prime Minister's time. Procedure. Honorable members. It is related. Honorable members. Honorable. Kansubira Theodore Ssekikubo mumuwulira. Musajja atwali ku procedure efuuse procedure naye omukazi alinga atamuwulira. Ensonga eno yabadde eva ku ki? Yabadde aleeta ng'ayagala mugamba ensonga z'abakomishona
ezavaako okutuuka mu kkooti oba okuŋŋaanya emikono babaggyemu obwesiga. Eno buli we bagezaako okugyogera mu palamenti Anita Among agibuzaabuza. Theodore Ssekikubo. Members, can we have the next item? Next It is item. related to the previous. It is okay. You'll bring it. Good, and the members are You'll allowed. bring No, it. there is bad faith. Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister. Ensonga eno eyimiridde bweti. Speaker Anita Among palamenti bwe bagisindika eggulu okuteesa Theodore Ssekikubo ky'owulira bali mu mukola awo kye baamukola n'eri. Bwe yalemerako Speaker n'amugamba nti agamba Nyangago ojja gwogerera mu palamenti yammwe ey'e Kampala. Kakati kyokka n'ayisa ekiteeso kya lumu eky'okubeera nga leader opposition balonda mulonde. Now wano we twebuuliza ekibuuzo nti Speaker Anita Among kiki kyatya? N'ekirala bwe kiba nga wamugaana obyogerera eggulu nga mugamba eggulu mwatwalayo ku discussinga nsonga z'eggulu ne nokkiriza lumu aleeteremu ekigoba leader wa opposition oba okulonda leader wa opposition. Kakati bano bakomyewo mu palamenti gy'ogamba gye bakolera amanyanga ey'e Kampala bawe omwaganya bayiseewo ekiteeso kyabwe nakyo kibammye. Prime Minister, go and speak. You can imagine ne Prime Minister alagira mulagire. Prime Minister, you can go and speak. Ago ge maanyi ga Anita Among. Sergeant. Prime Minister, can I have you on the floor? Prime Minister. A member gives way. Which way? Prime Minister. But a member has given way. But this is not our parliament. Prime Minister. Bw'oba owuliriza Theodore Ssekikubo mu background agamba nti ateekeddwa ememba ateekeddwa okufuna we eyisaawo ekiteeso kye. Era omuwulira ng'agamba naye eno si palamenti ye. This is not a parliament. Agamba Anita Among eno si palamenti ye. Butuufu kisusse. Prime Minister. And I was talking about business. Honorable Prime Minister, can you start? Right Honorable Speaker and Honorable Members. Given way, and you can't allow me Right Honorable Speaker. because you are biased. What do you fear? Okay. Please, let's listen to the Prime Minister. And I want to assure you, no amount of intimidation will move me away from my jolly mood. And I will not suspend anybody. If you want suspension, nobody will be suspended. Go ahead. Ebyo bye bigambo bya Anita Among. Naye ebigambo njagala byongerezaako. Entebe yalimuko sekandi.
nebeeramu Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga we twogerera bw'otunuulira embeera y'obulamu gy'ayitamu naye yayinako ku maanyi ng'agago. Mwana ttu yanyirira nako yaliko omunyirivu singa bw'ali kati. Yayimirira nako n'agamba nti tabeera kubeera ye Mwami Museveni singa ali lwakitula ng'amaanyi ageewulira kuba yagalina. Naye olwaleero yakavaayo juzi n'agamba waliwo abaagala okumutta. Kikyentegeeza buli mbwa n'olunaku lwayo, buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Waliwo akaseera k'okubeera nga bakucunya nga bannayuganda tebaagala kumanya. In fact wali akaseera k'omuntu okufa ensi n'ejaguza. Abagula KFC ne bagula, abali enkoko ne balya, abasanyuka ne basanyuka nga basanyuka olw'okugendako olw'ebyekisiru by'okola mu bulamu ng'omuntu. Ffenna tulina okukimanya. Njagala kuvaayo mu Parliament wabula Speaker Anita Amongi, this is too much. I think this is too much. Kyekiseera ottemu ku bigere ebyo okisussizza. Twali tulabye abanene emirembe engalo ate bangi baali bamaanyi ng'ensi ebakanga ng'ensi ebatya. Leero njagala kubeera nga nvaayo wabula nnyongera okukujjukiza munnayuganda gwangoberera ku mukutu guno. Bambi essimu yange egudde neggwaawo. Nkusaba ayina ky'osobola nkwegayiridde kyonna ky'olina kinteereko nfune essimu. Mmwe abawuliriza bange mbasaba nga bwe sibasabangako leero mbasaba ku nnamba y'essimu ye eri awo mu red eri 0759 81 63 53 eri mu mannya ga Kivumbi Jimmy. Nja kusiima nnyo muganda wange, nja kusiima nnyo nga muwulidde omulanga gwange. Sirina ssimu, so njagala kubeera nga nvaayo eyo era obubaka bw'obuteekako nja kusaba onteerako n'obubaka wano ku WhatsApp nensobola okumanya ani anteereddeko obubaka nenzija nenkwebaza ku mpewo. Njagala kubeera nga nvaayo. Bwe manga nvuddeyo eyo nzikiriza tugendeko ewa Minisita Evelyn Anite. Kiri mu Uganda mama nnyabo. Evelyn Anite katusooke tuwulire ebigambo bye. Bya Evelyn Anite. Everyone in this country has seen me talking about the corruption in Uganda Investment Authority. There is nobody who doesn't know that there's corruption there. Even me as the minister. Where is Honorable Sewungu? Honorable Sewungu said that I should be behind bars for saying that the corrupt people are there. Honorable Speaker, my heart is bleeding that the corrupt in UIA are getting protected. And my heart bleeds. They are corrupt. They have to be behind bars like yesterday. But they're getting protected, and therefore what can I do? Poor me. What am I supposed to do? Nothing. Njagala kino kimekinga clear eri gwe ampuliriza. Bonna boolaba nga bamwapointinze nga minisita aigigi nga bapointinze simanyo naakola biki, bonna ebyo bisiikirize. Nga bwe nzija mbagamba nti ekizibu kya Uganda ye Mwami Museveni, teri kizibu kirala. Evelyn Anita akugambye abali b'enguzi gye bali eyo n'obamanya abamanyi, naye baprotectingibwa ate abo abali waggulu. Kino tekituuse ku ye yekka. Nakugambako meeting emabegakaawo eyatuula nga mwali oyo yennyini n'aloopa abali b'enguzi maaso ga Mwami Museveni
bwe yamala okwogera abali b'enguzi nabo ne basetinga ba investor ne bagamba nti naye yalya. Eyo y'engeri abasajja bali mu buyinza gye balwana. Tuddayo kakodyo Joel Ssenyonyi ke yatugamba nti when you fight corruption, the corruption fights you back. Bw'olwanyisa enguzi naye kulwanyisa tegenda kujogirabe physically, but abo abagirya bateekamu amaanyi na buli ekyetaagisa okulaba nga ggwe aboogerako ayogera ku nguzi ova mu kifo ekyo baleeta ow'emimwa emiwewere. Now, oluusi tunenya abakulembeze abamu naye nga omulembe omubi omukyafu omuvundu gwe gubafudde ababi. Ye Evelyn Anite, ndowooza ebya enguzi biki ebyo tebikyatwewuunyisa, si bwe kiri? Lwaki tebikyatwewuunyisa? Kubanga ababba amabaati bonna bakyali mu kabinenti, ababbye ssente z'abalwadde basirimu bonna bakyali mu gavumenti, abazze batyoboola ssente z'abannayuganda mu ntyoboola yonna bakyali mu gavumenti, nga kw'ossa n'abo abazidiibuuda mu ndiibuuda ey'ekyeyonoonere bonna bakyali mu gavumenti. Kitegeeza ki? Empagi NRM kweyimiridde eyimiridde ku musingi nguzi, ku mpagi bba n'ebirala. Njagala kusembyayo bino nga bwe tugamba ku mbaga tekubula musiiwuufu, ate okutegeera si kwa buli omu. Ne mu nsi tutambula n'abalabika ng'abantu naye nga in actual sense si bantu, according to their understanding, according ku ngeri gye balabamu ebintu. And I think waliwo abantu nga tebalitegeera, nga ne bwe banaamanya bitya tebalitegeera. Tombuuza ani, njagala kuwa katambi kano kawulirize. Nagwa mu lukwe olw'abantu abaali bakola ne Bobby baatwala abaana 6 ne babeera nabo Entebbe okumala wiiki emu ne babaorientinga ne bamala ne babatwala e Nairobi. Omulenzi ono Bobby ebyuma bye baamu okulwanyisa byali ebyuma 3. 1, bakimanya nti abaana abasinga bato mu Uganda, bakimanya nti emyaka gyonna President Museveni gyabaddeko 4, emyaka egyo ekintu kyabadde alwanyisa kibadde tribalism. Kakati ne bakimanya nti bw'abanga abadde alwanyisa tribalism, what they have to fight him back with is to bring back tribalism. So ne bakwata kaadi ya tribalism ne bagiwa Bobi Wine. Kakati Bobi Wine agenda mu Buganda atandika ekintu ekyo, okay? Bwakitandika Abaganda baali tebasose kutegeera nti omwana azze n'omuzannyo, naye omuzannyo gwe yali aleese jjukira gwe muzannyo ogwagisaawo Obwakabaka, lwa nsonga nti nno buli mukulembeze ataalinga Muganda yalina okulwana okuggyawo Obwakabaka. Kaakati omwana oyo olw'omutima omuvundu omubi n'agamba kankwate kaadi ya tribalism ngiteeke mu maaso g'abaavu ate ngiteeke ne mu maaso g'abaana abato, kuba abaana abato tebasaaginnyonnyola, tebannatuuka gitegeera. So Buganda yagaza okulaba ng'omwana ono agireetedde ebizibu bingi. Abaana ne batuuka okufuma ne Katikkiro, abaana ne batuuka okuyisaamu Katikkiro. Katikkiro abeera kabaka eri abantu kuba ye mutume kabaka gwatuma, okitegedde? Kaakati abaana ne bavuma ne kabaka n'Abagereka. Kati kasita twatuuka olwo nze n'enkuba mu ngalo ne ŋŋamba nti otyo kiragaliza embazzi Kibuyaga akoze eki asudde. Kakati mu ssaawa eno Buganda tagirina, yamutadde ng'omuntu just ayinza okwagala obwagazi Bobby olw'okuba anywa enjaga naye anywa ki enjaga. Mujjukire waliwo embagambye abaana abaatwalibwa e Kenya okubasomesa engeri gye bagenda okuyuzayuza obwongo bw'abantu ku social media. Bampuuga oba opposition eyo
ebaddengawo ng'erina kyeyamba eggwanga era ng'ezzeesembe era ng'egaziwa okitegeera naye omanyi lwaki opposition ebadde egaziwa kuba ebaddemu abantu ab'ensa naye omwana ono bwe yayingiramu yazizzayo opposition emabega emyaka nga 40 kubanga yadidde kati nze nyimirirawo ne neebuuza ne ŋŋamba naye abantu b'opposition mwami Mpuuga wali tolaba Bobi Wine bwongoobwe nenzire ebbali ne ŋŋamba Besigye Bobi Wine bwagulawo akafulaati nawe nojja n'otuula gye n'omugisha muntu nojja n'otuula omwana oyo bye mulabirako ddala byakola at the end of the day abantu abo ne balaba bagenda balaba mpola mpola kyovula Besigye yazzeeyo alabo baasa okuddamu okukizimba ekintu kye nze omwana oyo ayonoonye value ya opposition abantu betwawanga respect yabafudde nti sebo bebayaali kakati ekyo kikulaga ki nti okuteeka abaana abato mu bukulembeze nga tebalina experience bagenda kubazza emabega emirundi 15 buli omu tayinza kwagala kintu kyekimu ffe tukkirize nti waliwo abajja okubeera sayidi eyo bo baagala muntu waabwe oba ategeera oba tategeera naye ffe tubeere eno ffe tugambe ffe twagala nsi yaffe tetusajjiwa muntu atategeera omukulembeze tannamaliriza kunyola nnatti z'amafuta amafuta ye sitaani asinga okuleeta abazungu okulwanira mu nsi zaffe n'amala agatabwatyofa abasajja basobola okuleeta obuvuyo mu ggwanga lino nga bayita mu bantu ng'oyo kadingo gwe bayitamu okukyankalanya abavubuka abato ekintu kyogenda okuddamu okulaba kyekino kyolaba Israeli naani nze gemu y'abali nkitegeera omuntu gwe bazanyisa nze namuzimba nze mmanyi entegeeraye wakoma so kyobulaba nti tosobola kunyeeka nga numbye kubanga we mwesobolera oyo siva na mu buliri oyo nze okumusabula siva ku buliri alinnya akatuuti n'asaba obululu nengenda nefukamira nengaba t-shirt n'ayiika eviivi oyo simulimira budde okitegeera kubanga nze bye bintu mba mbiraba kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna olina obubonero buno wammanga naye ate okay oyo ye Bebe Cool ye mutabani wa Bidandi Sali simulalu mulwadde bwe kiba kiwuka nga kyekimuluma alina kindiwulira kiri muli munda obusiru obukulabisa ebintu mu ango nga byesuulise naye nga gwe teweesuulise ate obubeera ku levo ndala ombwoli alinnya akatuuti n'agenda asaba obululu nze nenfukamira nengaba t-shirt kati mu ntegeera ya Bebe alaba nga ekyo kyekituufu ky'alina okukola kyova olaba ne mu biseera byaba abazungu nga batujja n'okukola obuddu mwabeeranga mu munnanga ebisajja nga Bebe Cool nga byekubaana n'abazungu kwegamba biwuddiise bannaabwe byo bifune obulamu obulungi byabangawo ebisajja ebigwagwa nga mu kifo ky'okusala amagezi byejja mu mbeera byo birabanga bali be bamaster era nga bibasaavinga ne byerabira nti biri ku banne waabyo bebisindika mu kubonaabona kasita byo birya ne bikkuta tewali kirala kye biba byetaaga kale ye Bebe saagala mugenda wala nyinza okufaanana atategeera nyinza okufaanana atategeera but njagala bateera wano mbeebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde okutuuka we tumalidde pazi njagadde mpiseewo ne buno obubaka buno bwe ŋŋenda okuyisaawo buva ku Entebbe Express ayiwe bubaka buli luddawa njagala beera nga mbubayitiramu kampuni ekola omulimo ogw'okusaabaza
abantu eya Entebbe Fly Express evuddeyo netegeeza nga bwetubidde n'ebintu by'abasaabaze bye beerabira mu mmotoka okuli driving permit, okuli ensawo z'abaana ez'amasomero, ATM card, national ID n'ebintu ebirala. Bano basabye abantu bonna eyali yeerabidde ekintu kye mu takisi zaabwe okugenda bakikime ku ofiisi zaabwe. Nkakasa nammwe abava e Bulaaya ebiseera ebimu mukozesa nnyo kampuni eno emanyiddwa nga Entebbe Fly Express. Woba weerabira ekintu kyo bakuyita osobole okubeera ng'okinona. Mulimu ebintu eby'amakulu, ATM, national ID, ATM ndowooza osobola okufuna endala, ne national ID n'ebintu ebirala. Kye weerabirayo, kampuni eno ekusaba ogende ku ofiisi zaayo osobole okubeera nga ofuna ebintu byo mu butongole era bakulindiridde okubeera nga babikuwa. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu wenna gy'obadde osinzira okuba ng'otuwulira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abankuumire. Ziramu kubajjukiza essimu yange yaweddewo. Ennamba y'essimu yeeyo esembyayo 53 oba 07 59 83 0759 8163 53. Osobola okunteerako kyonna ky'osobodde. Katonda abankuumire. Mbaagala nnyo. Tusinkane mawulire agaddako. Peace.